Property master kayungirizi webale okutema lubimbi lwa Wire n'olutuusa mukwano gwo Wire akutumidde nnyo agambye ebyo ebirabo bibyo toweebaza wabula nga tokwewonya maggwa abase tubaseerera ne bagwa mu bungi ne mubookya naye gwogudde mu bintu bya Wire agenda kussa ebintu senga ebyo bibyo senga omulungi tutwagala gwetotola nti ate simanya senga nakato mwate senga sisobola kikola taata tulina ensonga kino ekirabo taata tulese kya maama kitange ebitabo ebitukuvu byogera ku maama naddala taata pulaani eyogera ku maama emirundi gino tuleese entebe zino nga tukwebaza okutuzabirira mukwano gwaffe taata weebale kukuza n'ozaala omwana n'atakula wabula n'omukuza kuba waliwo okukula n'obutakuza twagala okwebaza kitange muganda wange ono taata yakuleetedde entebe zino entebe zizo abantu tukube engalo taata avudde mu lwokaano obanga bano tebannabafuukiriza banaye babo baba bakikiriza dda taata otulenda kwera sikutuuse naye togendayo ezizo ziri wano embuutiti eri erisaidi erudda lw'ekyengulu lino ttogero taata embuutiti yo mukulu wange empalanyi bakuleetedde ettogero sebo taata omulungi muganda wange Wire akukwasa ensawo yo ensawo eyo toggyako mikono ensawo eyo taata ensawo yo tuuka mu nnyumba gisimulule mulimu ebirimu bibyo gwe wekka bw'omala okugyamu ebirabo kwata ekyapa ky'ettaka kiteeke mu nsawo eno gwe tokyalina maanyi gaguyitana n'abyapa kireetere Wire akitereke kikafuuwe temujja tereka mwana na kyapa bwotyo kakati emikono teeka mu bbanga ng'okuba jaabu mwebaze abaana omuyuule okyabulamu okumwebaza sirinafaya okyabulamu kakasanga gwosinga muliraanwawo kale nno taata wekomereo bibyo kale nje tugende sebo muko byonna webaza nnyo byonna byonkoledde n'okunnyaniza amaka g'abazadde baffe okukwasa enkoko eno nga njijje ku ntobo y'omutima gwange naye bwekookolima ekiro gyoyo mukooli ogitwala ng'ekimanya mu buddu Mukama akuwa omukisa byonna bimukwasizaawo esonyi sebo muko ensawo eno yo mulimu amakanzu 3 ekanzu esooka ojja gigendera mu mikolo gyonna gy'oyagala ebula ekanzu ey'okubiri ojja kugigira mu kanisa enamirembe awaawo bagenda otugatta ne mwannyoko ekanzu ey'okusatu ojja gigendera mu kanisa nga nze ne mwannyoko tuzadde abalongo Mukama mweyagaliza abadde bamuzanyirako bonna sebo muko kukolera ekyo nkola misana na kiro nga ate sente zange ziriko backfire kwata kakyeke kano kajja ku ntobo y'omutima gwange genda osayiningeko sente zoyagala zinakumala sebo naye obipinga mpola mutabani nawe oli musajja sebo taata otyo taata bakoddomi baffe mwenna mukwate mutwale ngeme temufaayo ngeme gera ne mwanyo kuwalaga sebo omukwano Olivia okusooka kwa byonna njagala okwebaza Mukama Katonda okutuusizza ku kino
okuteekateeka kwaffe naye okutuukiriza kwa Mukama. Ekyamazima mukwano nkwebaza nnyo, weebale nnyo kuntegekera. Wabula nkusaako empete nga ke kabonero akakakasa nti nkwagala nnyo era nkugobako ebintu byonna ebadde byagala okututabula era nkulayirira nja kukwagala nnyo. Tujja kutwala mu bufumbo obutukuvu bukubula obupeta n'obungere busanyalire nga 27 ogw'ekkumi. Bweno Francis abakyala baagala nnyo Kenya. Situlawo akaana kange twala eri onako baba kaagala. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kwataka kulaba kasinga obulungi okubasubire gali yetaga babiri nenyuma Zichemanyi ndi wamu nawe moyo gwennina tekukyano newolala wenange mbantere kakati muli nga ffe tukubengala basigadde abalina olugendo lw'otuzi olubate luliyo tulokola biseera kakati Abana omukulu wange empalanye saniwo okuyiwa omutima anange engalo akati kwate sowaano gabule ne baddadi bali balamugabule mutati bannange Mukama tumwebaza kati sowaani gireete kati gite byonna genda bakuwe sowaani tugende jangu wano mulamu ule yangu omwana wange amenye ekabambi fukamira bakuggyeko omwana wange mugyeko teka wansi gwe kalinya munda bestman kwata endimasa tagaba boogi situla kale mulamu njagala olinkakasa olina obugambo obwo njagala oyogera ebigambo wiisoni asole nga takkiriza omwami wange omulungi sanyusa nnyo okulaba maka g'abakadde bange. I'm really so grateful for everything you've done into my life. I really appreciate everything and I know you know. webityo okusinga byonna nebaza Katonda ku lunaku luno kubanga waluŋŋambako emabega emyaka sigijjukira naye nga simanyi nti luliba leero olunaku. Ne nebaza Mukama oyo atayiwa atutuusiza ku lunaku luno era buli kimu ne kitambula bulungi. Mu kaseera kano nga nkusiibula nkuwa akalabo kano okasiime yadde katono nnyo era kagira kakukuuma paka lwe ndikomawo omwaka omuwonyeza ekikomando. nina nakalabo akalala kano bakayita kiri mutu naye bwonna akalaba kalina amakulu mangi era ogalowoozaako. Waawo. Nkimanyi bulungi nti olina abazadde abakusinze era abakubeereddewo okuva ng'okyali mwana muto okutuusa Rose onfule mukyalawo. Abazadde abo n'abafuniddeyo obulabo butono nnyo era nkakusibirira okabantwange ne basenga. I will lift him higher, Jehovah. I will lift him higher. Give me power, Jehovah. I will lift him higher.
Mwenna mbagaliza ezzadde eddungi ery'omukisa, abaana abawulira, abaana ab'empisa ate abaana abagezi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. So tuyanziza omulangiro okuva mu Busoga ewa Kyabazinga. Emirembe gyakutenderezo ekisinga okutegeera konna gitukuumbe amagezi gaffe mu kumanya kufaanana kwagala Mwana Yesu Kristo Mukama waffe, era n'omukisa gwa kino Kitaffe Ayinza Byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omukisa ogwo gubeere ku ffe ffenna, buleme okutubawo kaakano emirembe n'emirembe. Baana bange mbayozayoza okujja mu maka gano, bakwasa ekiwandiiko kino ekiraga obuwanguzi bumutuuseeko, kimujja okulaga makabona ennaku z'omwezi 27 zitulaze nga mugattibwa. Mbagaza emikisa gya Katonda erinnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mbagaliza mirembe mirembe. Kakati nammwe musituke